Yo, this is from Patilla in the day, Kufifija kuwali hatenga mudachi eno bantu senkutuseko amawulira gina maso kubanga tegatambula mu ggwanga leti Uganda Constituent oli malida disano mwagalo munja mpuliriza yona josinzira yose amawulira agaliwo simalala okusingira ddala getolodde ku mukulu amanyidwa nga President Yoweri Kaguta Museveni nga abasinga bungi bagamba nti taliyo era nga kino kyongedde pressure mu bantu okubanga bamubanja bagamba twagala tumulabeko yes ono bagina maso okubanga bamubika ennaku ezivuddeko abo emabega obulate akatambi kavayo ne kakolebwawo ku TV emanyidwa nga yegobye nga batulaga nti omukulu ayogerako eri eggwanga wabula bannayuganda bangi bavudde ne bagenda maaso kubanga teba kuba mukatambyako ebituli nga we nakulaze olunaku olw'eggulu nga bagamba nti akatambi sikeko ako kajingirire kakati olunaku olwaleero yes waliwo akatambi stirera akafulumye akalera nga kano kali ku CBS be bagenze maaso kubanga ate bakapostinga nga balaga nti bannayuganda bali mu kubanja omukulu ono nga bagala kubanga ate bamukubako kimunye wabula ate ne batulaga nti ye tayagala kubanga ate asemberera abantu olw'obulwadde buno obwa corona obula bannayuganda bangi bavuddeyo ku katambi kano bagenda maaso kubanga ate bakomentinga nga bavuma aba CBS ne bategeeza nti tuli basiru temutuleetako busiru tutegeera kana akatambi kemulese kakadde ate ko kakadde tukamanyi bulungi nnyo kaliwo mu mwaka gwa 2020 lwaki mutugamba nti bino bye biriwo essaawa eno mutuwe muzeeyi tumulabeko n'agaffe wano tubagamba nti kabaka abuze temutuleetera butambi bwa kabaka naye ate byono nga mwangu okubijjayo okutulaga nti ono yono kakati ne bagenda maaso kubanga ate bataakaka waliwo nambufunze akatambi kano ako bagambye nti kaki kakadde wadenga yo CBS egamba nti kabadde recent. Embera bwekyo wefananye ku social media side zeyo atenga mukadeke kamu waliwo ebifananyi bigina maaso kubanga ate bitrendinga ku social media bye bifananyi by'omusirikale ngagezako okwenyola n'omukulu ono olw'ensonga nti abadde talina mask obula ate munamawulire yagenze maaso kubanga ate akuba omusajja ono ebifananyi ebiraga nti empale ye ey'omunda gite underwear yabadde teri mu mbeera nnungi n'akamu n'akatono ddala wabula nga ebifananyi bino bagenze maaso kubanga ate babitambuza wano nawali era nga bannayuganda bangi bagenze maaso kubanga bareactinga ku bifananyi bino abawulidde ennaku ne bawulira naye ng'ate mulimu n'abo abagenze maaso kubanga ate basekerera omusajja ono kyensinga okubanga ntegeera okumanya nti omusajja ono yandibanga tayagala kubanga ayambala mpale efaanako bwetyo ne wandibadde ggwe oyinza okubanga tojagala naye ng'embeera yegena maaso okubanga ate ereeta ekintu ekifaanako bwe kityo abantu abasinga tubalaba kungulu ne tubajajinga naye ng'abantu bayita mu mbeera enzibu ddala kakati gwe wenna agenze maaso okubanga osekerera omusajja ono ngamba nti Mungu akusaasire. Wenjogera mu kibuga ekyayiganga omukulu amanyidwa nga Mwesigwa Alozias yagambibwa okuba nti akwatiddwa poliisi oluvannyuma lw'okusangibwa ng'agenda maaso okulikodinga mulirwana we agenze mu kiyigo okuba ng'ate anaaba wabula ate ekyewuunyisizaawo ne bakutte essimu ye basanzeemu obutambi bw'abakyala bungi balirwana abajjudde mu kitundu awo abasinga obungi nga bonna yabakwatakwata dda ku butambi n'abarikodinga awo Uganda yatuwetuuse oba obutambi abadagenda bukozesa ki nze naawe naye nga ebyo bibadde mu district eya Iganga
Okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Dianah Nabatanzi, omukulu amanyiddwa nga Lwasa agamba ne bamunamuvuma mutya tagenda kussamuko nera tagenda kulekera, era ngono yavuddeyo still nayongera okuba nga ate amukomerera n'amuwaanira omukyala ono amanyiddwa nga Angel ng'agamba nti mu kusooka yali tamanyi nti abanyankole balina empisa, naye omukyala ono yamulaga nti wamma ddala abanyankole balina empisa. Okwo n'agattako okutegeeza nti omukyala ekisookera ddala amuwe ekitiibwa, amuwe emirembe ate amanyi okufumba. Kyakubiri ku kyo n'atugamba nti ye ebintu bye yeenyumirizaamu mu nsi eno oba byali proud of, y'omukyala oyo Angel gattako n'ensimbi ze zaalina bye bintu bye yeenyumirizaamu. Okwono n'agattako okusanjabula Dianah n'agamba nti Dianah tamanyi kufumba kuba emyaka 5 gyonna gye yamala naye teyaliako ku mmere ye wadde eddakiika n'emu. N'agamba n'emunaamuvuma mutya tagenda kulekeraawo okusonjogola Dianah okutuusa nga abaami bonna abawulira nti baagala kwepikira Dianah bategedde Dianah kikyali mu bufunze bwagezaako kutaasa basajja banne baleme kutomera kye yakola kye yatomera. Oyo ye mukulu amanyiddwa nga Rasta, wabula nga ate mu kaseera ke kamu ye Dianah gyali abamulaga omukwano nabo gye bali, era nga mwana mulenzi yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate akola ekisige kye yamutwalidde ng'ate omukyala bambi yasanyuse okukamala ne bw'obeera gwe ate munange okola otya. Yes, embeera bw'etyo bw'eyimiridde, so kati gwe avuma Rasta muvume naye nga ye bw'atyo bw'agenze maaso okuba nga akutegeeza nti si waakuzikiza okutuusa nga apampinze sense mu musajja oyo yenna agenda maaso okuba nga ate yeepikira Dianah mbu agezaako kumulaga nti oli busagwa. Awo bwe tutyo ne tuvaawo ne tudda ku mukyala amanyiddwa nga Sharon Nalukenge, muyite Sharon. Oh yes, omukyala ono yatuzanyirako mu Big Brother Africa 2011 ate nga mu kaseera ke kamu yaliko mu Obsessions, bw'atyo muyimbi, muzanyi wa sinema, byonna bikola ate nga dancer. Yes, waliwo akafaananyi yagenze maaso okuba nga tekatambula ku social media ate nga yasosoka postinga wali nga batulaga nti omukulu alinga yagenze maaso okuba nga ate amuteekako akaweta nenga ono si ye bba gwe tumanyi eyamuzaalamu omwana amanyiddwa nga Ronnie Mulindwa. Nedda wawono yabadde mwami mulala nnyo, era nga ba social media in-laws abasinga obungi bagenze maaso okuba nga bamukongratulatinga, era abalala ne bagenda maaso okuba nga bafulumya amawulire nti bamutaddeko akaweta bukyanga yawukana ne Papa Daddy, ne bamuta omwami mulala agenze maaso okuba nga ate akola ki amusaako akaweta. Nga naye mu kusaayo akantu ako naye yataddeko n'agamba nti siri muyembe, n'ateekako ne karinge. Kakati nno ku nkya ya leero agenze maaso okuba nga ate ayongerayo akafaananyi akalala nga ate omukulu ayimiridde n'atutegeeza nti eno siini eri mu kazannyo kaabwe. Jjukira ngambye nti mwami mukyala muzanyi wa sinema, n'ategeeza nti siini eri mu kazannyo kaabwe. Yes, akagenda mu maaso okuba nga ate kashuutingibwa kamanyiddwa nga ssanyu. Kakati awo n'abeera nga ate atusalisa pressure. Congratulations ne tuzikwatirira. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga MC Katse akedde bw'atyo, yakedde olunaku lw'eggulo bw'atyo n'abeera nga ate naye wali asaafisaamu omuntu omu yagenze maaso okuba nga yeekuba tatuye ku mubiri, wabula nga si ye yekka eyatuukiddwako bino n'omukyala amanyiddwa nga Spice Dianah ali mu lyato lye erimu ery'okuba nga asaalisa oluvannyuma lw'omuntu omu naye okwekuba tatu ng'ataddeko erinnya lya Lubega Roger ng'oyo ye manager wa Spice ate n'ateekako n'erya Spice Dianah, era ng'onaavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate naye apostinga tatu eno n'agiteekako n'ebigambo ng'atugamba nti omuntu ali eyo Mbarara yagenze maaso okuba nga ate akola omukwano bwe guti ogufaanako bwe guti. Bangi tubalaba balina tatu z'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, bangi balina eza ne Fulufiga Gina, bangi balina tatu ze ez'enjawulo. Twalaba Sheri Matovu ye bamwekubako mulambo omutwe mulamba kwegamba love eri awo bantu beekuba, naye ng'ate mu kaseera ke kamu omukyalo namanyiddwa nga Spice Dianah yagenze mu maaso okuba nga ate ayogerako ne baana bagenda mu maaso okuba nga bamukalakatira ku social media n'agamba nti omukwano tebagukaka ate tebagugula. Ba followers bonna benina tekuli gwe nakaka oba gwe nasasula kuba nga following, naga gwe nasasula aveeyo ng'ambe nti nze Spice munaye wansasula ne nkufollowinga kitegeeza muna mwafollowinga munjagala, kati yabagamba nti temunjagala simanyi kikye muliko. Okuddako ku mukyala Nanteza ono ex wa Madrati we bagenze maaso okuba nga ate betwala saketi wali ku social media. Yes, ebifaananyi bye bagenze maaso okuba nga ate babijja ne babireeta ku social media, wabula nga abaana bangi baavudde ne batandika okuba nga babyogerera. Ono yagambye nti she's in a category of kibi mu face naye kirina ebintu, bw'ati bwe yagenze maaso okuba nga ate amujeregerera mbu face mbi naye ate wansi alina ki alina ebintu. So nga ate omulala yagambye the bigger the booty the zakayo the face. Embeera yo bw'etyo bwefaanana. Abaana bagenze maaso okuba nga ate munange batyobola omukyalo ono, naye nga simanyi lwaki emitima egifaanako bagite gibavaako. Bannange ffenna tetuli balungi ate obulungi tebabulya, ne bagenda mu maaso okuvuma omukyalo ono nti mubi. Ono n'agamba nti figa kyekyo naye feesi eringa awasulwa ente in Walukaga's voice. Oyo naye bw'atyo bwe yagenze mu maaso okuba nga ate ategeeza. Mbagamba nnyo mulekeraawo okuba nga muvuma bannammwe abatalina kye babakoze. Mulekeraawo ffenna tetuli balungi ate ffenna Mukama Katonda yakola ki yatutonda yamanya ensonga lwaki gwe oli mulungi oli mubi nga ggwe bw'olowooza.
nsigadde nze Fifi the news anchor nga bulijjo atakuumira mpera asigale ng'ate abankuumidde for now mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni, ebisiraane, bakuba, onoonya mulimu, mukyala oba mwami weetaaga mukisa, olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe.